omuyimbi ampandikide nanga nti mukulu Nomani sebo goli bulaya wantu gena kufirwa kaliya zaffe oyo Bobi Wine mugagga ffe tugenda tutinaye tulya tugenda kufirwa emirimu bichi tugenda kola ki kati nenebuza ngamba okay abayimbi banji nabalengera nga bali mutoyitoyi wa airtime wano sembu airtime neka akati badde ekisale balabanga Bobi Wine ali serious nebaga ekintu kati kibuukemu. Let me tell you my brothers and sisters, oba oli mu politics oba toli mu politics, still in a country called Uganda you are poor. Muli ba entertainer, muli ba nangeze babulira. Even if you're a radio presenter in Uganda, you're working for nothing. Okolera kubera ku Facebook ngo ina like toina chokolera abitex ne bakuyitobere MC wekivulu, you're working for nothing. Uganda tuli banako zeno mani benkole ekivulu nenkupangisa ngamba jango nyimbireko ka milioni ani jango nenkwa milioni 10. Still you are poor. In Uganda, muyimbi tayimbira milioni 10 za Uganda. Amawanga getulimu tebayimbira milioni 10. Guys, wake up. Abayimbi bafuna royalties. Nabagamba nti zerebe malo omwaka nga sikoza sho mwenensi. Nina sente zinsasula okuva ku radio za wano TV na life insurance. Nebwe mfa abana bange bayina sente zibafuna mu government ya wano because I'm registered as an entertainer. Mfuna sente okuva mu Samuro, South African Musicians Right Organizations. Mfuna sente okuva mu Sampra, mfuna sente okuva mu Liza, mfuna sente okuva mu Musa, mfuna buli society buli union abayimbi ba wano. Lwaki bampa sente ezo? Lwaki bampa sente ezo? Bampa sente ezo kubanga olunaku lumu oluyimba lwange luyimbye wano ku buli radio. Nfuna sente. Sente akakubera ku stage nga nyimba mpoganira abantu. Radio kozesa oluyimba lwange per minute siringi 10 gye mitwalo 2 n'ekitundu ekya Uganda. Just a minute neluimba ku radio wa the second ne synchronizing mu system nebaga nti MC Nomani yayimbye ku metro MC tuvola banza segomba nti Nomani ali Uganda bamukuba ku radio za America bankuba royalties weziri Russia music ayimba Italy music ayimba Jamaica music wanga ayimba mfuna sente nebembera wakanga ntude munda bantu mbandi mu sente abana balya enyumba nsasula emotoka mvuga nsobola okugula amazzi nsobola okuzimba akazimbe kenjagadde naye teri muyimbi wa Uganda atudde wakayinza kufuna sente kyovola bamukaaba President Museveni gulawo ebivulu President Museveni kola bino kakati muna Uganda njagala nkubuulire nti waba weegase ku struggle kino ekintu kikolera gwe okikolera baana bo teka wansi microphone galawo ka studio kubanga ne wonogena n'oyimba Museveni nga guddewo ebivulu oyimbira bwerere oyimbira bwerere nze radio president ne bono wogana no gamba ndi kuchera musavo ka sesa temboka bale pepa edembe FM okolera bwerere kubanga toyina nanga tosa kwambala nga toje nyambala mu kigere ngoli president wa radio ya Uganda tosobola mujafuna regime nga you are valuable ojagena mu Uganda museum osangemo ndi Alex Ndawula ali president wa capital ndi Jacob Mutuze yakola nga bakusoma ko busomi one of the biggest radio presenters in Uganda nga now you are celebrated name Uganda they don't celebrate heroes they don't celebrate kubanga Museveni taina gwa yagala kuyita hero nabagamba nafa abasajja bamuyamba ko munsika bali abana bato era bonna bavuga taxi abamu tewali atumanyi tunache tuina wali osome wakuserwanga Rwanga njagala ombuli wali osome kuserwanga Rwanga njagala ombuli wali osome kasire gwanga era mu musoma ku Google gwe mbuli wali osome kasire gwanga nti mu byafaayo bawandika kasire gwanga mu byafaayo bawandika kwa Londa Nyakayirima wali omusomyewa mwogera Museveni yalwana Museveni talwana nga tubagamba nyo temukiriza talwana abantu abalwana bakayira ababya abagundi bano bani banji besa agera nga menya myakuba sina budde bwabo ne Museveni yakola history way to be celebrated ne my friend history tugera musanyawo teri ngabo yajawo waamini ngabo yajawo wobote Museveni takena kusteri te wali na kusigaza wadde muzukuru mu Kampala nga atambula mpozera bana asigalawo ne bagande bakuba amatafali mu kirombe bafune sente zema buli amazima gwe yayito muyimbi mu mukuru Nomani goli bulaya nanga ali bulaya ndi kubunkenke gweno ka Uganda katono ngo muchungwa otambula olabani akugoberera neze ne wendi wano wempakinze ngira ne ngambo ba mafia bana babona babawe mitwale ebine bakube sasi
Tuva ntambula n'ebyange nga webiri wano buli samba nekengera. Negwe noloza mba anomani ali Bulaya abali e Bulaya tebabakwata kana gambye. Omanyi Fred Kajubi obulamu bwe buli ku bunkenke. Omanyi Fred Kajubi ne bali anywera amazzi takyaganywawo. Negwe oli Uganda so kutambula Kaleerwe nga bolengera boti. Kubanga Uganda katono ngo muchungwa botuka Kaleerwe nga Kampala eweddeyo. Botuke Waisoro Kampala gimazeeyo. Osobola okumanya buli ekiddako. Nauli nakugamba nti nomani mwe muli Bulaya nze njagala bagamba ekintu kino nze manya abayita baserebu bangi abali mu mawanga ge Bulaya mbamanyi bangi bona buli gwotuukako n'omugamba profile nga atandika artist former artist nakolako ne Bobi Wine nakolako ne Chameleone nakolako bwenti naliko bwenti beyogerako nnyo ne my friend bogera ku Facebook batekayo bufale ba Bobi Mbuya the president mukwate Facebook zamwe mwogere mulage bana Uganda tuli namwe mukwate Facebook mwogere lwate mwogere lwate mukwate Facebook mwogere nga fe twogera nebo nabe ebiseko kubanga bagala kulinya nnyonyi nga badda Uganda nga bakutte buddola bakoze obusente bwa dola bakutte buddola mbakatolo bagenda ko Uganda mbukulaga babadde mu America bakola sente babadde London babadde wa zinewunya nosango muyimbi nga ali Bulaya nayongera kufulunya nnyimba mbawereza Uganda mam premiering audio am premiering video ali Uganda Amina ali mu America abambali Dubai ababali Ludawa abale bali London mbukati bwana premiering oluyimba mbagenda gaggawala nebono premiering oluyimba ngoli mu America nebono premiering oluyimba ngoli wa nebono premiering oluyimba ngoli Japan bana Uganda tebajja dugula kubanga tebalina sente oyimbira bwerere music wo Uganda music downloadinga wa bwerere ku big eye smembu cerebu top sme Uganda smembu ani tu music tujai wa bwerere Mabulira Faba na Uganda music tujai wa bwerere oyimbira bwerere I'm being honest with you gwe ngoli muyimbi wa Uganda nga we wanambo oyimbira bwerere Chameleone wabaye kizimba mwe nyumba ogwembuzi teguyisambwa amina ogwemba teguyisambuzi malagala Eddie Kenzo wabaye atukako mu Afrima na atukako mu World Music Award na futokako mu BET ogwembuzi teguyisa amina ogwemba teguyisambuzi malagala Nenjagala nkubule nti waliwo government ekyokuteekawo ssemateeka ayamba abayimbi nekati abanyarwanda bananyini radio tebagala kusosa royalties abanyarwanda bananyini ma TV tebagala kusosa royalties gundi musicians union gundi association copyright law ya Uganda erejudde mbanyampi abawagira NRM bagifuna muzenga natanso kubuulya buli muntu ali musicians union eyo zene unyana kuteekawo museba tadde bagita batya Uganda musicians union bagita batya smell copyright bagita batya ebyo si maina manya gabyo tebinyamba nze nomani ate teri mu Uganda ayinza kubeera na kabina kano mukabayimbi munoma ntajja kuyimba mu Uganda tena nyinza okuba mu emigo ne mbasengulane mu Uganda ne malanyi je Uganda oli ngamba se nomani tolinya ku stage oba mu manyi industry javamba kube naye erodduka mu Uganda no semuleta membership card ya Uganda mbole ko yimbe ku stage mbakuba ne mbizimbe ne mbasengulawo ne mbochera namu byo muri muzanyira mu kintu twazimba muzanya muri mukubba abantu busente mubba bubbe nze mbamanyi wona ababbawo busente mbimanyi byava byonna musisa ni National Association yamba kyabayimbi tena bibayamba babbi bubbi buli mayagala kubba sente bwe buzibu buli mu Uganda ne mujafuna government ina copyright laws nga mateeka gagamba nti olimba lw'omuyimbi okuyimba music wa Uganda kuba 90% ku ma radios nemwe kwesa waka muli eyo era Bobi Wine bamulemesa okuyimba gogo bakkiriza okuyimba oyimbira bwerere olinga omusajja omuto nga ali kana akebaseeko talina kyafunamu mwagala kulya bikere ne mulya bikapa Boboli ekikere lya kisava zinewunya senga Museveni abayita kati okuyimba abawa sente bagenda badduka agenda 2 million teri muyimbi wa Uganda gana yomanyi tuli bavubuka tafeka tufuka bahiro gundo ina followers bamekati million emu gena ku Facebook kola live every day bawoza chi Museveni ajja tukwata nafe batukwata Nzene bajja kunkubesa sibanzite. Nenze bana Uganda kambabulire.
ekigambo hero techa promoting ba mu Uganda era nze neewunya abaseme bakyepukulu sembu yadduse emisinde n'awangula golo disembu era ogiwangulira abaana bo ne bona tuka mu Uganda you'll be one of the poorest person because no one is going to celebrate in Uganda. Ugandans, we don't celebrate our own people, even the government. Nze neewunya Museveni ng'atimba mbusimechi kopekei simechi mbaduse kilometers meka wangu dembu Uganda efunye omudali se buli omuna posting. Nze why do you think I don't even post? Lwaki mulowooza si posting aba na Uganda bawininga midali jabwe ja family yabwe be winninge n'abaana baabwe family zaabwe tebawinningira Uganda. Uganda, they celebrate you on Facebook. Tomorrow they won't celebrate you. I'm being honest. You're being celebrated on Facebook. Wano mu South Africa bagenda mu America n'awangula omudali badda wano bamuwe nyumba bamuwe motoka bamuwe ne company wanaakola ngate badduke emisinde bamuwe n'omulimu ogw'ebbeeyi bamutimba ensiyo nayo na ku billboard buli lady akola interviews na abaana be babafune amasomero agabbeeyi buli kimu olwero becomes one of the heroes of this country. In Uganda ne bonogera no wangula omudali sembu kyepukulu sime kyepikiri sime kepratiki semba mabangu de midali zembabulira muli ba hero ne mulemedde okwagala ensi yammwe ne muyimba buli muyimbi ayimba akayimba kasitwa gayagala bamoyo milioni 2 buli ayimba akazimba kasitwa gayagala milioni 2 abantu bayimba nga bayimbira ensi zaabwe ba comedian bazanye emizannyo bagituke mu bantu twagala change